Kuva ku SB4 Media. Yaffe Tuggussa Enssonga. Naye nze ntwala omukisa guno bategeeza bakazi bannange nti nze bba wange mu mwezi waliwo ennaku zantama ewaka nti nze abakazi olwakubira bba wange essimu ng'ali waka wano neeyongera okuguma nti ebyaddala omulenzi owakabi nze muyina gye sinaba kulwa ku nsi kuno kyensinza okulaba ekisosanyusa abasajja kulabayo ku mukazi mupya kadde nga abakola obulungi obutagambika abano kameramani wanyanya kubuulira kwano waliyo abaana ng'ensi yabakuba sorry to use that word ng'ola yangamba n'okuŋŋaana ngamba nze ne malanfuna omusajja alina abaana aba ne malanfuna omusajja naye asasula ennyumba ya $10,000 omwezi kati you can imagine baawo omukemi agenda laba omuwala oyo she's a single mother of two listen to me now yagatambire ku page emu nga kyomala kyentereza saagala wabi bakazi yes muve ku basajja batalabirira baki bakazi nasagala musajja atalabirira mukazi ate bane gwayenzeeko ekiro kimu njagala alimuleke nga musanyufu kuba abakazi bakolima bakazi abo bakolima njagala saalo ng'atole ku ssente z'abadde ayina oba wasuzeewa omukazi oyo muleke ng'ali happy kubanga okumanya abakazi bano bola bakisussa ate mutuviire ku baana simwe mubazaala aleese essimu ne gyayenze yafunye byakulimba ngenda Butambala omuntu oyo aba akwagala nnyo saana omu ekitiibwa buli lunaku yes tayagala kunyiiza afunye byakugetaageta awo ng'okwata essimu naye naalongo ono mwami bamuyitani ani ng'atandika akajanja Womal SB4 nangambye agenda Masaka wamma gye mulaga oyo omukazi oba tolina mukazi waka oba olina ekizibu mu nnyumba yo kuba Eva abanoonya muyombye mutya Kalenda hotel makinga Christmas seno we walishoje batumye Christmas kawawo Misaki Semakula Juliana Kanyomuzi King Saha Rema Namakula Maureen Nantume Hajaru Nambiru Kajubi Kibijigiri Shirinze mitwale ebirio kuingira Vyeje mitwale tano Tutanika saa mwenda Waroko Boxing Day Hate kitabuke Ku Forest Park Buloba Mu Boxing Day akawawo Wacha maneno Mujemu Salendongo Sami Saki Semakula B2C Haruna Moviru Chance Narubega King Saha Rema Namakula Maureen Nantume Sofia Nantongo Karo Nantongo Shinzo Mtwalo kumio Vyaje mitwale satu Tawa kumi Ngendonge tandika Tasubo digiza mpaka Nebigaribia mpaka Christmas kawawo ku kalenda ate Boxing Day kawawo ku Forest Park Buloba Onyenyemye chomwa keguno Netogenze mu Christmas akawawo Mwenye yana kalibazo na Big Daddy, Big Mama Evyana B5G Double cabin Hadi bode B1 tera Mbala ira Bamutajja mundongo Budete bujakuziba bane n'abasajja abazala mu baana b'abandi abaana ne mugana obbalabirira tewayita musajja mu basajja bano era banga boogera nedda namwe muzaala nnyo abaana nga tebabasabye wali omuzaalira oli omanya alina ssente temutumalira ku basajja birembe Muna Uganda, Big Clara H Property Services bakusosoledde estate sempya enteketeko okuzama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri futi 5 ku 10 ku bukadde 13 n'ekitundu zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main futi 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba otukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yaffe Tuggussa Enssonga. Esimu zoyina mmeka?
oyo akuwa musawo bibiri. Musawo bibiri eno ejanja bajajja wange. Kuteke olina simu 3 omusajja lwa gyatamanyi. Tekuliko gyatamanyi. Ono ya business eno. Yeyo muzigo. Abaga muzigo tukuba kuno. Kazi nsigadde these are my personal lines. Zona ana password yazo. Zona zimaira manyage. Password. Password yazo zonna zimanyi manyage. Bwe ba namba. Tuba tuwangaliddeyo. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Twatandise Programu eno buli muntu obadde agirindirira. Wano tubuzaako omuntu abantu babire abula ku set eno. Tubuzaako S the love doctor n'omusajja omu twedagako omusajja omulala kubeerako side yetu nayo Nalongo kitone kiki wombese nga naawe middalo ekisinga n'okunsesa oli omukazi ayogedde akagambo zonna no password manyage ekibuzo kiri nti muzize manyago ebyo si nsonga akazi mbasaasidde omu bwati alimu ebingookolo mukyala olaba abakaluma emitima omu bwati alimu ebikola ki alimu ebirungo ebikola omukyala birungo kyebi byonna gwe bimanyi byonna naye nga temuli butto birungo kyebikola omukyala wano wetutudde bakabula mununo w'ekimwankulata ne bannayo ozunga obudde tuyagala okuyisaawo si yatugambe nga yatuuka aŋambye kanogereyo ebikola bibadde bimeka bisatu kale kakati gwe ngejo olina alongo ojja kwenogera waliwo okubye ndabye agera wano ekikola n'agera n'akatadde muno naye mukama kaki ndi mulwadde kiki musujja nyina endwadde zange ez'ekintu ekikulu endwadde ze ekibwankulata kyekiki kibwankulata kikola bingi abakimanyi abamadagala amangi ennyo naye nze nkimanyidde mu kunyiga biwundu leke nga ofunye ebbwa n'ekirala abakyala olusi nga wazadde byonna biwundu oteekamu kamunye kibwankulata bingi n'onywa bunywi nga bifumbe n'onywa nga bw'ofumba eddagala lyonna nalwo ng'agambye mbaga nasimanyanga okugira ateeke mu nsi bannange banalongo naye banne totegeera nedda kati soboleke ensujju olwo omala ogifumbe ogirye nedda kati kankwanguyize mu kibuga tugenda mu bifo bingi ebicaafu kati kiwankulata ekyo ddagala erisobola okukwozaako ekyo ebicaafu byoba okoze eki wositamye mu toilets ne bwoba onaabye kalaba n'ewaka tulina abakozi kati omukozi asobola mu kigo kyo nga tokola ki kati olwokuba nti ffe tuli bazungu nti buli kintu kirina spray simanyi kano akazigo isaako wano simanyi shawagero simanyi biki kati bw'osanga kiwankulata oba oli ku nnono y'Obuganda ensujju butagina tagaganya teeka ku nsujju kati nze bange buli mwezi antamayo olunaku lumu nempulira nga yandigenzeeko ewa nnyina ngamba yandivuddeko ewaka tomugambe nti genda amaka gage kale ate nze simanyi mu mwezi mutama mmeka kuba nti nze bw'aba ntama tasooka kunneebuuzaako nti kati Nalongo nkutamiddwa ontamiddwa kitegeeza nange nsobola omukola ki lunaku ki lwakutama mu mwezi nnyina lwendaba nga bannaye yeebase nnyo nga yandigenzeeko ewalala n'asulayo ekeeyo ne bukyako ewaka nga taliiwo nigwe buli mwezi ne webaka gumakya yoono kati ate nze bwe nkyala omwana nga ajja sigala agamba mami kati Salongo nkyaba baba muntu mulungi ne weebuulira n'okyalamuko kati kitegeeza naye alina ze ennaku zantamwa wagamba bawala simanyanga Salongo bakwana sibalinaako buzibu era nze bange singa abaakusanze n'abaako kyagamba aba amanyi nti gyendi kubanga siguwa munfunira wabula singa okakasa nti akitegeeza weeyambe weeyagaleko ku musajja omulungi asajja abalungi batono bagaleko ku Salongo omusajja omulungi yes is a very handsome man funa ku mukisa ogwo otuleko n'abalangira gwe bakulamira abasajja babyo batwalawo Nalongo bashiri obulamu buli tosoko buze ku bantu nge bannanga batulaba mwenna balamusizza nnyo abasiraamu salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tuli ku nsonga ya Nalongo munno agambye nti bawe wakukwana ng'omuwala oli eyo weeyambe omwagaleko kiyamba ye ekibi okay Nalongo ye nga ye kyakola ki ayinza okwagala
twogere bwe tuti nga twagala tusanyusa abantu bangi nnyo abali mu ndowooza ya Naalongo naye nga badda mu kisenge yamanye ekituufu kyakola ki kyayitamu kaakati tebakulimba nti waliyo omuntu asobola okugamba nti nze omusajja wange ne bamusanga wali talina kyemba olandi bwoba oli mugumba nagamba ngenda kuzaalako buli gaguwalemu okuzaala olutegeera nti yazadde ebweru ng'olinnya ku mmeeza ng'ozinalingala kaakati Naalongo oyo kamuyambe kuba wendi siri wakubira ssimu tujja kwagala Saalongo mu bantu abammanyi nze ndwawo okusanyusa abalala nze neesooka kakati gwe sanyu oyagala kuŋŋamba nti bw'osanga omwami wo sigamba muntu nti weekakookola nze byenkola ki kuba nze simanyi gwe ddi lw'osanyuka naye nze ntwala omukisa guno bategeeza bakazi bannange nti nze bba wange mu mwezi waliwo ennaku zantama ewaka kati ate ye simubuuzanga oba namutamayo mmeka ate sijja kimubuuza kiyinza obutansanyusa kuwulira kuba nange saamugambako nti wantama nakitereka naye nze bba wange mu bintu ebitanjuyayuuya kwegamba nti Saalongo yakwanye gundi dwaki owulira ssanyu nti nze abakazi olwakubira bba wange essimu ng'ali waka wano neeyongera okuguma nti ebyaddala omulenzi owakabi nze muyina negwe n'oba n'omusajja gwe Naalongo labayo obeera ne bbaawo byera ebintu abakazi babiwa obudde bajja bitegeera omusajja wo nga ne ku mizigo kwemusula bw'atambula bw'ati teri akyuka kugamba nti oyagala nga watambula bati bakyuke njagala nga bba wange bw'atuuka manyi alina kyosi y'abasajja abalungi abasajja abaddugavu abo bakwano bange nze bange bw'afuluma ate akuba ekikalu omuntu omuddugavu ye bannaye mulabe owulira nga mwagaza ki bw'akuba ekikalu n'atambula olabye ddala nga abawala bamulabye kati nze nno nga ŋŋamba yesu oyo nno gwe mulabye wange nze muyina omusajja oyo mumulabye gwe mulabye Naalongo nze mukola ki naye gomanye okuzirika ne waba mukazi tomutwalanga ng'ani talina mukwano oba oyina kiki ekyo Saalongo alina password ye y'essimu ate oba n'akawunti yange eya banka nenfunira wano obuzibu agimanyi kuba ndi mukwano gwenze ebimusanyusa byonna njagala abikola andi ate nze nenjimanya nziggyayoko olwozo dda nze mba nebikozesa sente Naalongo y'essimu ya Saalongo ogirina buli kanaku yali edda ate edda nga sinatuuka kweno level nali nga njagala nnyo okulaba gwakwanya afaana temanja wanya abawala kati abakulanga oyo kati onesanga bbanga kwanya ekikazi kyakula bwe tuti nze nedda wali nga neenywera naba kati gwe tukuyina naye omusajja ono mumutwala si wuwo nogamba wali nga ali mu kuwetereza singa nze ne Saalongo alonga SB4 nsonyiwa okuzala ekirimi gwomulanye wali nga agira kati Saalongo mbanja musaba mugawe munjokereyo ngaaga kakati sokoleke nze nkusasula SB4 manyi kyebaba bagamba nze sitaani tsimuwa kkubo siwa mukisa sitaani siwa mukisa ki ebyo byogamba mu Saalongo mbwe simanyi Saalongo jangu mukwana ajja kgenda munnanga akuwe mwana w'abandi bagaye mbutagendanga alalireyo nze ngambye agenda sinnagaana Naalongo bakuzaalawo omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi muki malagala otegeera Naalongo ewamwewa ewaffe Butambala mukwano Butambala kule gomba Butambala district nene waliyo abalaalo nyina kinyala okutereeza olaba omukazi yenna Naalongo kino kijja ku nze nga lunaba abantu balala kuwaana birungi by'oyina kuba kati nze obwedda simanyi toyina figa nnungi omaze kuba nkulabye wali kati nga yebikirira nnyo yonna nga Saalongo mbikwata bibeere munda sooka wekkiririzeemu nze ndaba atudde wano ntambudde amawanga mangi naye seegombangako tube nzija ku kkala eno lwa nsonga nze yenze omwana wa maama banzaalira Sembabule ffe situli ba bulijjo nedda ennyabo tebakulimbalimba Naalongo tomvuga supiidi no nze what I'm trying to say is Naalongo nze nga bwe nagamba siwa sitaani muki siwa sitaani muki oli mutuufu kankubuulire nali ndabyeko omuntu sitaani kyeki sitaani gwogamba nti omwami wange genda okujja nga tuli mu lwali but mu reality oli oba okimanyi nti bba wasobola okubaako byakola naye kasitaabireko eyo what I mean nkimanyi alina byasobola okukola nga minisita omwami wange Bashir alina byasobola okukola but emba sibirabye era sigenda bikola ki kubirondola but I cannot say nti nze wange somuteekayo ne mugamba manyi genda okebera mu nsawo era olabe mulimu laptop of course ajja gisangamu kwokoma do you get my point ojja sanga omwana mukwano waliyo abaana ng'ensi yabakuba sorry to use that word ng'oli wala yangamba n'okuŋŋaana ngamba nze ne mala nfuna omusajja alina abaana aba ne mala nfuna omusajja naye asasula ennyumba ya mitwalo 10 omwezi kati you can imagine bbaawo omukemi agenda laba omuwala oyo
She's a single mother of two. Listen to me now. Yagatambira ku page emu nga kyomala kyente. Sagala wabi bakazi. Yes. Nalonge Oyo mwana omulaba. Ekituza abakazi mu maka. Oba abasajja ekibasiba mu bifo si bizibu bakazi bye mulina. Ate nze awo banku bakazi abebizibu yavaawo. Asibika kirungi oli musajja. Anoonya emitwalo 10 yekenyi tasobola kupangisa kazigo. Nze omukazi wa kirasi bange ekyo nakyo nkimusabidde mu kamera omukazi tali wa kirasi. Oyo amuleke. Munanga abasajja balabe edduka. Labayo. Kati ate n'ekirala. Nyina ebinyumira ku bakazi ipusi n'akabina. Oyo bw'anaaba n'ebizibu engeri tagenda kumuwasa. You and who? Let me ask you, you and who? Nze ngenda kumanya naku lwagenda kumuwasa. Okukiriza Nalongo okubeera mujjawo. Mwinako n'omutawaana. Ono yokola ati. Simwinako yadde obuzibu naye ate era mba mumativu nti empewo agenda gisula ennaku nnyingi. Anti Salongo ate okunyiiza. Era ajja kugenda acakalemu. Munaanaana. Kakati nedda ze madde njagala. Kakati baba Salongo muwaddeyo. Kiriza muweeyo mugambe kati noyo muwase it's okay. Nedda tomukiriza Salongo okuwasa buvunaanyizibwa bwe sinze muwa sente. Buvunaanyizibwa bwe omusajja okuwasa omukazi buvunaanyizibwa. Muve ku basajja abatalabirira baki bakazi nasakala musajja atalabirira mukazi ate bane gwayenzeeko ekiro kimu njagala alimuleke nga musanyufu kuba abakazi bakolima. Ye bakazi abo bakolima. Njagala Salongo atole ku sente z'abadde ayina oba basuzeewa omukazi oyo muleke nga ali happy kubanga teyakuyise. Okitegedde? Ne kamera mbali akutera agamba. Sagala ongireyo bikolimo ojje waka ng'abantu bali eri bakolima. Nedda. Program kada wa mkwano SB4 Media Tuggussa Enssonga. Program eno tujja kubaga tufunamu abanoonya gwe onoonya omukyala. Nyabo. Onoonya omukyala oba onoonya omukazi privately oba mu kamera. Oba onoonya mu kamera oyagala kamera atukuleeta ng'otunnyonnyola. Oyagala private nga otuweereza details zo nga tukunoonyeza naye omusajja gwano omusajja nga onoonya omukyala tulina abakyala badatadda n'okujja na posting najja ni abanoonya abaami sifani nabo abakyala basatu nenako omukyala ali awo oba mulala bana bawagguufu ayina etumbwe bwete soko nagako bifaananyi byenda baba naamuwa ekifo ayinza okufaanana bano abakazi benjagala owe Salongo netumuwa Salongo era kuba Salongo nyamala mubuzo basobola wasa omukazi omulala alina obusobozi nebino ebyokulyako amahipu bwegati yemba mwala naye Nalongo yangambye binti ye tasobola kuyita kubya Salama Road birimu erinnya bingi watuukira emunyonyo nga tampikongeza azireka mu moto kuba ku boda kyekimudibiza wabalinye boda agenda manyina zino motoka zine zifukirira enguudo tagenda kunkonkomolera musajja ati nandyekuba oyo waali nemberamu n'akaana kali awo katoototo myaka 25 ka brown kati obwangu obukakasa ntanafuna yabujja kalinako kuba just naba mwana muto omusajja ng'agenda kawasa naye nga kali ku ddagala kawadde open kati muwe Mr. AIDS alina okubanga abalina no singa ye Mr. AIDS omusajja aba no yaba n'abantu abali mu category eyo so naye waali balonda omukyala ali awo tali mu Uganda sofa ali mu nsi z'ebyo kubera nsijja alimu naye nga yali wafunira Mr. Writing akomawo mu program eno tujja bana tubatuusaako abanoonya n'abanoonyezebwa ebizibu ebiri mu mukwano so okuwandika ebbaluwa eno tusoma ebbaluwa yo ne tugidiscussinga ko n'ofuna ku magezi ag'enjawulo naye abakazi abanoonya bagambe nti omusajja wamu taliiyo banoonye nga bategedde banaye Nalongo ntiinza okuba tekisoboka Nalongo okufuuya omutwalo ojjira okutereera oli speed gyakuvuga oli speed gyavuga wali abaagala obbiwulira abo ndiwuwo naye ate tolimba bantu nze nkugambye ekintu kiri kimu gwe osobola okubeera kuba kati okubeera n'omukyala n'ogamba mutuufu to be realistic mukyala wange gwenyera muntu mulamu mukyala wange ambeererawo mukyala wange akunganyiza abantu kino kyenkola bw'anaakimanya kinaamulekawa manyi tutuulya buntu bulamu buno bwe tuliko fayini sajja laata bimuga kuba kigambo kusajjata kirimu ebintu bingi tekitegeeza agenda kusajjata mu bakazi era bona oyinza kigambo kusajjala funaawo simu yo gikebere kirimu ebintu biki naye mu kyamazima otuuka n'ogamba kati nze ndi mukazi
kyengenda okukola kino nalongo kikyo njagaza ki Nize nsirese. Omuye nalongo yannonya ali bakola kati akola wati no to be realistic njagala okubuuza. Kati omusajja bwaye. sokoleke Nadde ewaka. Kati abakoze ekyo bulira mu ababu tutte. listen Amma malayo. kankubulire SB4 nsonyiwa Kantunule eno nalongo. singa mukyalawo omanya nti waliwo omusajja muperereza tudde mu buntu bulamu tuve mu biri ebyogamba ti omukazi naye muntu oba ng'okiwulira otya nga otegedde waliwo omusajja aperereza kati njagala okimanye nti nga gwe bw'okiwulira nange omukazi wenkikola ki Bambi. nandyagadde obeeko kyokola ng'omusajja ow'obuvunaanyizibwa ogambe nti mukyala wange mukyalawo ani tuvudde wala kino kyonna kyengenda okukola behind her saagala kikole ki Akikole. omuntu yenna ateeka ekintu wali n'akiteeka waawo bwe nteeka emmere ku meeza mbagambe jangu olye you either eat or leave it kubibiri okolako kimu bw'okireka kirala era bw'olya kirala kati bw'ondaga aba ebintu bye byonna byokola n'obiteekawo ino ngamba kati now ogamba olinga agamba it's up to me either I stay or I leave kati bw'osanga omukazi atategeera nnyo kale sijja kwesa sorry sikweza olulimi olubi ajja kugamba nze munengeri gy'ondaze munnange nti olina abakyalawo bw'oyagala ekitegeeza bali ebweru bw'okola ki Bofaako. wotugidde okulaga omukazi wo Kati ninyo. sokondeke Nalongo ndabanga. bwe bibyo byeyogera SB4 tudire ebintu ebiri nnomo tubireke nga biri nnomo n'ebiri abunomo tetufula bintu biri nnomo bifula abunomo Oli mukyala Muisiramu. Nalongo Bashir. Oli Musa Muisiramu. nnyo Kyali era yegireetya. Kimubuuze. kati njagala nkubuulire By the way nalongo kanzire wali emabega wo mbadde mu nziyiziza. Mala kino ekibuuzo. sokoleke mmale okumalayo sokoleke mmaleyo Zinatera n'okuziira. SB4 ze kubuuza ekibuuzo Nze nsoso kubuuza. Oli mukyala Muisiramu. Eddiini y'Obusiraamu egamba etya? sharia lo abakazi baba bana naye mbuuza batya tojja kuŋŋamba nti olema oyimirizawo swala 5 olunaku olowooze ku bakazi bana tojja kuŋŋamba nti manyi oba gakwasa abakazi 2 asuka mu omu olina okuba nga nnamba emu tomukyaye nti omukyalo ono twayombaganyemu twasobaganyemu kampasa owokubiri mulina okuba nga muli mu good terms olina okuba nga ebintu bino wammanga sexually active financially stable ebisigadde byonna nomanya nti eswala 5 nziteekawo ndabirira abakadde ndabirira bamulekwa ntola zakat nkola emaka ngezi bwatu natugagenda maka olina byosobola okukola ebitandikirwako siri nnyo saaso manyi dini gimanya nnyo nemanyika katono kati wano bakuliriza nnyo kyukwasa abakazi bana naye nkubuulira wano omusajja SB4 gobera mu bakazi abawala bakola ensobi n'abasajja bw'aswagana mu katonda ne mukyala we ng'anoonya omukyalo w'okumeka Mr. Bashir. omwami wange Bashir Omwami wa Bashir. Wabanga bituukiriza byonna byosooka okukkiriza nakwetera mujjawo. nkugambye ebyo kasita bituukirira Tugeze nti abituukiriza. lwakuba nti kati nze nganze naturally mwagala ngaani bane tuve ku eddiini weeri eddiini weeri sikyo naye waliwo n'ekintu Katonda kye yatonda Katonda yatonda ekigambo omutima tebagusomesa ate tebagujjanjaba laabu tebagijjanjabira muntu tosobola Mulimbi ekimala mbadde nsaba. Tuterezeemu. sokoleke Eddiini y'Obuyisiraamu yansi yonna. Ekituufu. Saagala muddire personal life zammwe. Zigeza ku ddiini. Kati ate nalogo baba tusene ku seri gamba nti kabulanga n'eddiini. nze munange ekigambo mutima ekigambo mutima Ati nalogo atabudde omukolo gwonna. nze omutima ogwange ogulala lavu ennuma teri amutagala kumanya bulumi bwendimu netolina musawo agenda kunyonyera nti lavu bagikwata bwe bati ebbanga yatugenda omumala nga tuli babiri omutima gugenda kuwona mangu. mukwano nedda saagala bugumu bw'olina bosi bwagala kakati njagala mbazzeeko wanga bwentuuka ku ekyeyo Osobola okukkiriza buli kimu nga naawe saagala nakwagala kubanga nze omusajja wange saagala musharinga na mukazi saagala naye olwokuba sikyagala ye tekimugaana no listen nze olwokuba saagala kiringa bw'onoogamba nti kale saagala naye bw'okikola mu butuufu sikyagala nga nze naye tekigaana oba kitegedde tugeze nga Salongo yazimba ennyumba nga yo kalina eriko floors eza 3 tokola bitasoboka floors 3 gaga wajja asamba kyenda akasente emizikiti agizimbye bakadde abalabiridde byonna bikoze mu sharia. nagamba Nalongo wansogera kubeera wansi wokubi ndeeteyo Ajala waggulu ndeeteyo Sumaiya. nze njagala nkubuulire
nze nganze mbadde saba nindemu mala okweza emyaka 5 ngamanyi gampedde naye kade sawe nonkyati bakubanga fa balina emitima egikyayagala oyinza kati waliwo bakafaananyi noga kati agenzibwa namba 2 bannange n'okuba obufaananyi gwe maye waliyo abakazi abeerwaza musajja ng'agenda eri n'awala kamera ongerezeza bano mbatadde kubanga obulimba bwabwe bususse w'omulamuzi nedda si bulimba tuddeko ewoono ayinza enfunye omukisa mu kutambula ensi ennyingi n'ez'abasiraamu ntambudde nnyo mu Dubai nagenda ne Saudi ennyini obusiraamu gye bwava omukazi ne bamukolera ebintu ebyo byonna byonna nga omukyalo oyo bwabikugambye teri lwasanyuka nga bbawe yawasizza taliyo give me 5 ontegedde bulungi awo tukwataganye akulimbelimbe mbunze ate omutima guba gunnuma wabula mu bulamu njagala abantu bonna bakitegeere nti waliwo ekintu ekyo kyotanako pulaani tutandika kikubaganyako birowoozo omusajja olaba nga wajjana nga bwakwana ani teyakuyita era bw'olina amaanyi agasanga n'oyo ng'ayambuka omugaasookodde wabula abakazi njagala ekintu kino okufaanira mu kitereeze mulekerawo okwegeraageranya ku bakazi be benderako ebweru omusajja ava wano n'afaana amaanyi agagenda mu loogi ng'oyo omukazi alabye ekyo ekifo kyagwanira gyamukoze eki oli mu nnyumba ya musajja gye yazimba n'asasula amasannyalaze n'akuwa emmere buli lunaku n'ogamba ng'atandika atya nze waakiri awo ŋŋenda kuba nalo ng'akugambye nti nze bwe ndaba ebyo nga ŋŋamba kamulekera alina abakazi abalala bakola ki mukwano ogenda kuleka ensi yonna lwansonga ebisanyusa abasajja teri abimanyi omusajja yennyini buli musajja gw'olaba yamanyi ebimukola ki ebimusanyusa wabula nze mu myaka emitono gye sinaba kulwa ku nsi kuno kyensinze okulaba ekisanyusa abasajja kulabayo ku mukazi mupya padde ng'abakola obulungi obutagambika abadde okameramani wanyonyokubuulira abasajja bano nze ebbanga linamala nafuna omukisa mukama wange yantwala osoma embeera z'abantu baawa mukama wange bwe nagenda mu kusoma embeera z'abantu nasoma nnyo abasajja abo nembawo obudde nga ndaba nga olaba wajja nakunyumiza ekiboozi ngaolaba ekimusanyudde nga mu butuufu kiyinza okunyiiza omulala n'afa n'okufa naye nga kyekimukoze eki kati naalonga omukazi yenna ng'anaafumba nze ndowooza bino byeyandikoze kwe kumanya bbaawe byamwetaaza mu bulamu bwe osobola okumanya obwenzi bwa bbaawo n'osigala ng'otudde nkyakunya anti abakazi mukola ensobi nnyingi eddabayo okeera ku makya bbaawo naawe muza wano essimu nojja n'ogikwakkulawo omukazi yenna omusiru akola ebyo nze nafumbira omusajja wange kusanyuka kati ekitandika okunoonyereza be Esther be yakubidde ku salaama simanyi ow'egindi mbwate gundi amufolowinga nnyo nze obudde sibukola ki nze obudde bwe nnyina mu bulamu bwa kusanyusa bba wange nakola bintu ala mu maaso si kunoonya nsobi ze yakoze eki kubanga okumanya abakazi bano bola bakisussa ate mutuviire ku baana si mwe mubazaala mumanye nti abasajja abo aba yalekawo nnyina eyamuzaala gwe omulina lwakuba yakwagala so tomu owuninga mbuno kyabugagga kimu ku byokola ki aleese essimu ne gyayenze yafunye byakulimba ngenda Butambala omuntu oyo aba akwagala nnyo saana omu ekitiibwa bunaku yes tayagala kunyiiza afunye byakugetaageta awo ng'okwata essimu naye naalongo ono mwami bamuyitani ani ng'atandika akajanja Wumalu SB4 naŋŋambye agenda Masaka wamma gye mulaga oyo omukazi oba tolina mukazi waka oba olina ekizibu mu nnyumba yo kuba Eva aba anoonya muyombye mutya mbagamba facts ate nga sisaaga omukazi awabbaawo ekitiibwa nga wajja kufumba baawo bwagamba soka leke nkunyonnyole kuba ate gwejjira okusomesa ennyo baawo bwagamba nti ngenze Masaka bw'owulira nga towuliddewo ssimu emuyita tolina muntu amunonye nti akumanyidde ntwala omukisa nkusaba kikkirize nti agenzeewa Masaka fumbira abaana b'emmere bwe ziwera ssaawa nnya buli maka galina entambuza yaago nze waliwo amaka nga bbaawo omuntu yeebaka nga tamukubidde essimu oba tali waka kumutegeeza nti sobodde kudda naye musule buki oba kubidde kubbi lyaga totandika kuwoza mbu nga akubye bukyali nyina okuddamu mukubira ku mukaaga onoonya bizibu era mbabuulira abakazi bonna abali mu maka g'abasajja nga mukola ebintu bino wammanga password n'ogisuulirira n'omwenda neyeebaka noteeka akagalo abasajja abakola emizeejo abasajja abakola emizeejo abalungi mwe gy'emize abalimba bakyala baabwe omukyala omanyi kye bayita okufuula omusiru ate omusiru wange namuleka eyo kikujjako ki ng'oli mu maka ago tomanyi bye yagenze kukola mukwano njagala nalo ngugambe kino ekiwala SB4 sokoleke nja kukyerabira kamugambe ekigambo kino wammanga SB4
Mbulya muntu kyasula enjala erina ku 2 nze njisuba newa nga tolina bakuyoga nti neyagalidde ensiibye unogamba nti mutufu sirina nengenda sula njala ati okusula njala kye Nalongo nzija nti omuntu yenna nga wogamba nti kati tufumbirwa fena lwebigendererwa nze nyina ensonga lwaki nafumbirwa Mr. Bashir gwena ensonga lwaki wafumbirwa Salongo olina ensonga lwaki wawasa omukyala wo Ani mba mmanya nti nze nafumbirwa omwami wange namumiitinga ku myaka emito nasooka omuteeka mu bwe bwesigwa nze anneesige nange mukole ki nange mwesige naye kati Salongo wa musanga eyo ewa yugirayo kulamusiza wo musanga eyo nze sibitegedde nze kyanga nze mukyalo oyo Salongo n'omusanga ko era nzitamutte mbuuza muttiraki baba wange bye namugamba okutambulirako mu bintu byalina okwegomba mulina okubamu ebintu bino wammanga kabina munerabiza bintu byebadde kwogera nkyamaliriza no kabina ipusi ekinawo kyolaba nga kiri flexible kati gwe kikusanyudde kikuwe tondira ate oyagala kumenyera musajja oyagala kumutta omenyako obusungu sigambye kabina ekintu kyonna ekirabiko mugambo yayimuke kamera emukulage nti amala bumazi so saagala mbanga muwa omugugu oyagala kumutta kutandika omutta simugambye kufuna migugu ate by the way byenjagala waliwo akawala kuolaba nga katambula nekabigulamu kanoga Salongo mwokyeyana tunalaba nze nkusasula namwokya tasobola kumwokya nga omugambi Nalongo ku bantu abanya okutwenge nga mutudde wali kugundye zisanyusa tugitandise tusubira okukazamu kubakojja nekubasisinga nisirisenga nvaako nedda nvaako nze mu comment obera live TikTok n'abasenga nedda mukwano siri tusubira okukazamu kubakojja munerabize nade mbagamba ojja bakyaza nenjagala abakazi mumbuulire njagala Nalongo mbuulire bawe bwayendako naye ng'atuukiza buli kintu kyakola ewaka nadde eka nga takuvumye obwesiga olwo nabangasokoleke genzija lwaki tukyali kugamba nti mubuuza mu bantu bona abawasiza abakyala bawe n'abafumbiddwa abaami baabwe mubuuze lwaki wawasa era lwaki wafumbirwa ku bantu bonna nabagenda okuwa ebintu ebyenjawulo bajja kuwa nze namuwasa olw'okuba munaye muwala oyo alina empisa muntu mulamu asembeza abagenyi ate mukozi noteeka ebbali nze nafumbirwa omusajja oyo muneraga nafunisa olubuto namumiitinga by accident kakana nga nfunye oluki nangamba talina mukyalo akambere naye buli omu nakuwa different story naye omuntu agenda okugamba nti nawasa omukyalo oyo nga mwagala nawasa omufumbirwa omwami oyo nga mwagala ku 10 yasangako bameka kati nze manyi lwaki nkugambye bwentyo nze emyaka gye mmaze ne bba wange 10 nakakabeerako esimu y'omulundi ogwo ate nyina ensonga lwaki nagikebera nze nyina ensonga kajanja Nalongo era olowooze gwe mundi gwasooka osobya bbaawe era bwaddayo amwetondere okubera simu kubanga siyiye Nalongo kati nze zino nsonga zange nizo butabagamba lwaki nagikebera era nekinali njagala era bwe nakifuna ate tebyalimu nabakazi mukwetumiikiriza abayo tebyali na byabakazi kale nedda Nalongo simba wakati ogambye bbaawe amufumbirwa omwesiga si kyekyo ekyakubuusa ku bigambo byebyagambye kweyo ensonga otuko okutabalira mu simu gy'otaagula tobuukira kintu wandimbuuzi nze gambye sagenda kebera mukazi era si mukazi gwe nali nnoonyaayo nali nyina ensonga enkulu gyenkola ki gyenjagala okyalingoonyera mu simu gy'otaagula n'ogamba naye gundi eno risiti yawali eri luddawa ng'okibeera mu simu olwo Nalongo sagala kumbuzaabuza nedda lwaki yamugamba n'agimuweza ku WhatsApp ye tebanyumya bebulokinga kati Nalongo saagala nnyo nnyo oyogera ebintu abantu babeera excited nze nyina ensonga lwaki olina okwetolera balo nze nyina ensonga lwaki omwami wange mwoleze engatto wali atasobola gimwoleza era toli atasobola gimwoleza naye agamba alina ensonga ze katatumba yabagamba ye bamuyigiza kunoonya ki si kwoleza musanya na kumufumbira gye yakulira eyo ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tubadde tukola program SB4 wali walwawo dda abakazi bano beetaaga kubuulirira kazi banoonya ebizibu bannange kabadda y'omukwano leero tugijjako akawuuwa kazi banoonya ebizibu tukulazanga program eyo buli lwa Sunday wano tulina okubawo n'entebe 5 tulina okubaako n'omusajja omulala era ajja kubanga kojja esi naye gyali
oba senga tufune tuyinza okubanga endowooza ya Nalongo mwena bannalongo tukera kutataganya okimanyi nti no mu reality basenga abasinga tebalina basajja neka mbuze mu lwaki soka muleke bayire mbalina okinyonyola lwaki kati saagala olete bantu bagenda kweyongera kuwabya baki olw'ensonga tufune basenga afuna abantu nabo abafumba balina experience mu wakirifuna alina omusajja noonya Irene Namatovu kati abantu nga bata bamaze mufumba balabe challenge ez'amaanyi akubuulire bye yeesonyiye kuba omugumba tagaba luzaalo senga jasina tumesimu simu bona sibafu okay tetubayisa mu maaso naye mbutuzo okuba nayina gye mugenze enkomyewo wano nange siriyo gyolaze ayinza okuba alina siriyo ntagala omuntu omufumbo nga boga nti mukyala Irene Lutaya mufumbo nga bwolaba ani omulala ofune ba Sophie Gombe abantu bati abalina okuvugola nti they are officially married mukyala wo nene ani akyali muto at least muto naye era mufumbo myaka 7 simyangu ekyo kyofa nenda nawataliamala mufumbo mwaka gumu aba mufumbo naye gumenye kitegeeza okuba n'omuntu gw'osanze obukulu nga yamere ekitabo ne peeni nabyo wano nga tuwandiika kigenda obindeesa malize ndi mukazi muzadde taa mwana wange muwala saagala mwana oyo akule ng'ebintu ebisobose ku bantu emitwalo 4 mbonga ye omu tekisobola kusoboka zibbange tayinza kukikola njagala abakazi beewa eddembe mu mitima omusajja bw'akuwasa kkiriza ekintu eki nti nze mukyala SB4 kati kankusala ekirimi Nalongo omubwati tuula mu nnyumba yo mukwano kankusala ekirimi tega firimu zo kankusala ekirimi gw'okimanyi nti waliwo omusajja awasa omukazi nga takwagala wabula ayagala mbeera zo naye nga gwayagala ali bweru okimanyi ekyo anti biri bibiri ekigambo kyambye tekisoboka tukweta maka otule maka mukwano omusajja omulaba abasajja obalaba mmwe olaba abasajja mmwe waliwo ayagala byokola naye nga takwagala byalaavu naye byokola n'agamba omuwala oyo n'alaba omuwala oyo laba nga Nalongo waali nti omuwala omulaba ali ku kala ye omusajja ayagala omukazi awa black Nalongo tasobola muyitako bayagala omukazi ayogera ria tasobola muyitako bayagala omukazi omukozi tasobola mukola ki naye nga bwadda mulaavu kati ate gayagala aliwa nedda nanteeka nakuteeka ewaka awo naye nga gwomanyi kyokola otopinga buki tugende mpola Nalongo ntwala speed nanteeka ewaka nga nze ndiyawa nkutidde ono gwe baagala ng'aliwa kakati nenkubuuza kakati zabuda buyemba n'abakankubuuze wakyaza omukyala wano namulabako omukyala wadde akaba n'omwana sorry mukyala ni erinnya Ruth naye yajanjawaza nga bamuwaza yejajawaza muki anti za bintu bamuwasa tebaga nti bamusasula sorry okuleta story yoyo omukyala naye gye byakomekereza kwe kufumbirwa omuntu gw'otali willing kubeera naye gwogamba nti alina byenjaga naye simwagala omusajja nga mwagala obanga njagala nga ffenna focus yaffe erimu yakwera mu bufumbo SB4 netulwana tutulwansudda mu kisenge twenyiga bwe tuti naye obufumbo ng'omusajja yagadde byokola nawe omukazi ayagadde byokola Nalongo you are going to fight every day nga tuwumbawumba saagala obuzeebuze omuntu yena gwe bawasizza nze obudda njogera ku gwe bawasa oba kuwasizza batya oba kanyuzayo obukanyuzi njogera ku muka omuntu kambabuuze kankubuuze ekibuuzo sokoleke kamuwa ekibuuzo kamuwa example sonyuma tugeze ku bantu Surrender Battle omulaba tebamuwasa nabeera mu motoka zonna zayagala kyo kyali kimukaabya tebamuwasa esaana otugamba okuwasa abantu abali officially tebamuwasa Nalongo nina naye musomesa bebawasa kyeki saagala ogambe nti omuntu bwalwa n'omuntu muno mbole kubanga amupangisiza wali eri mbwafuuse mukazi njogera ku muntu gwe bawasa nga SB bwe yawasa mukazi wo SB4 bwe yawasaani kati oba SB4 alina abawala bayendako emikumi ezi saagala uliriza simpa example kuba simulabangako saagala ani akole bino wammanga kunoonya simu etali yiye anywelere nnyo ku simu ye naye nga mukwano omukazi omuntu ng'akwagala nkubuulira mazima omuntu ng'akwagala kubanga wammalabayo tulina emikwano muveeko alina ensonga ze nze mu bantu benkolagana nabo abasinga bonna basajja bazanze emikwano gy'abakazi nyina mitono abakazi abasinga mbana bennyamba mu mikwano nyiranga babiri naye abasajja bano bakwano bange bampita sweet gwe ka Nalongo oli otya oli bulungi kati banga jere ba message ezo nga amazima abantu abo sibaagala nze mu bintu ebisinga byesaagala mu bulamu saagala kulaba ku Salongo anyizi nga tuwumbawumba waloyaza ku Salongo nali nkoze ki wale mwenzeeko sisobola kubanga olaba yantuuza
natambula mailo ebikumi ebyo bwe natuukira nga yasembayo bitasoboka wano kutulinda sinza nakukikola SB4 yakirizibwa okwendako yekka naye otomwenzeeko andi nze we yanfunira nyina ekyenjawulo kimu wandaba nyina emyaka emeka simanyi bagamba nga nti wali kakulu kale nali mu senior 5 wenakulabira nali nkolaki that was when nali nkolaki nali nyimba tubyogere that was no when ngamba nali nkola mulimo ki ngoli mu nali mu kuyimba njogera kibiina kyewalimu kati bale jawaleyo ansa nti nze ku myaka kati kangambe nalo nga abatamumanyi ku myaka 8 nali sina mama nga sina taata kiveeko omwamma jenna ku myaka 12 kiwewa nannonda nandeta e Kampala ne banjula nekikoofiira ntata kapo yansangira era nze family ya Kadonka mbe banjula nenkula kati nze nalaba ebintu omwana otubeeta sana kola ki kulaba nalaba ababonyabonya nalaba abagala ennyo abaana ne batata bange basigala nga bayimiriddewo ku luki ku lwange kyanyamba nnyo okutegeera nga bukyali nti mu nsi waliwo ebintu tosobola kuziyiza kukola ki kubeerawo ate ne bye nakolaawo nga nkula byali bingi kati nze anti nze abawala abasinga bye beegomba nze nabikola n'embimalayo abakazi beegomba kukyakala nasulanga bweru ennyonyi nninnya ennyinnyira kati abantu ebweru nsula nkaaba nsula nkogga konyanyi naleka kujeraliikirira naye nga luli nali njagala nnyo genda naye nazirinya nnyo ne zintama buli ebikolebwa omukazi okuba happy toduddemu okulinya ennyonyi nti ogenda kulinya ennyonyi enkyo osula okaaba ng'oko ate nga lwaki aduula Saalonga amulekeraani omanyi zinenkwanga zisekera alengeza olwamanya nti Naalonga asimba nze nali simanyi nti ennyonyi etta abantu olunaku lwakyalumu nga ndaba Ethiopia nalina London nga bagamba Ethiopian airline essa abantu ko nasooka olaba accident yaki teri yawonawona atya era olwo olunaku lwange otandika kubanga sikolagana nayo era singasooka walinga excited ngenda kulinnya nalinga sikyakirowooza nsula bubi nnyo ngera nkoze kirongezi kubanga ntandika okulowooza ku mwana wange ndeka nkoze neddame so nga luli omwami yasooka totulimba omwami yasooka omwami oyo nze mmanyi nti asobola obudaabudibwa obulungi nga siriiwo nedda taliyo myaka mingi kati kubanga 2011 kituufu myaka 9 kakati omusajja oyo omulaba bwe mba nali nkyalina okugeza ku bintu byensi ngongeza ku bintu byansi olaba lwaki namufuniraawo kyamuyamba nnyo okunsanga nga nteredde nga byonna byendowooza togendangako wabbali anti sinza nakugenda kubanga byonna nze nabikola nze kankubulire SB4 nze nyina waliwo dokita omu yawasa sisita wange omuto mwana mama wange omuto yamuza nga muvaka ya senior 6 namuwasa kati omwana talina kyomuganja kirala obulamu buli kunki tomugamba yamusanga alina vagi nembuzi bagiyeta ewaka the following day emikolo gyonna yabagikolera ewaka the following day yes bulungi nnyo buli kimu emikolo gyonna gikolera ku mwana ali vagini kati oyo toyina ngeri gyogenda mugamba kati oyo omusajja yawasa omukazi oyo omulaba ayina obuzibu anti lwanayendebwa namukolayo ekirungi kati kyenkugambye naye fe abantu batukola ebirungi gwe balwana omwami dokita omukyala badde asomera China bagenda namutikira yakomyewo we bali bonna wano omwana aleka alinga 26 kati agamba kate galiwo soshubwa kubanga sibeera naye abeera wuwe nange embeera wange banaye mundeke temunyingiza mu nsonga mugambe bugambi nze jasimba wadde example nti omuntu nga kati Naalongo nga ggwe kati nga bwe gavumenti ife amuntu afumbire tuli baana batu tetwabira bakebi twakyakala tetwakuba ndongo kati gwe olyoko okuguma era gye bali abalingayo n'agamba nti nze njagala ntuule bwe funa omusajja akola ki Naalongo naayenda naye nze oba omuntu gwemmanyani sokoleke omanyi omuntu gwemmanyani Saalongo mwami webekola ki obanga talina kirala kyoŋŋamba Naalongo olina okumpeemuzi okusinga ku kyoyogedde babase baana bato kibeere kye baalabye sirise 14 muto ddala nga mwendako nga lwaki naye nagata obuuza bibuzo bitasoboka tunula eno Naalongo nomulaba ane rugi yake yatagibagi
era Bashir agera kukikuba akakabidi Nalongo to be realistic just njagala kuleta kino Salonga nawera bize ku lwokutaano toyinza komba kubaze nange nabagamba era omutanjagaza obulamu n'eddembe nedda okumuleta mu bino tekisoboka atuleka nga twogera alabe ku gundi alobe ku Nalongo andi kadize abo video era bagenda bufunda kati kankubulyeko labayo sokoleke SB4 kagambe kino wali abawala bangi nnyo abasajja baffe ababe baakyawola okuba kale ze bange bwakindowooleza nsanyuka ekyaki nengamba naye yalowooza kwa munsabala okwenda kuba kimanyi sisobola kati bwakirowoozaamu ngamba nayira SB4 Media Tuggussa Enssonga olwokuba tukomaanga nga tukuleeteranga abakojja ab'enjawulo okutweyungako tiimu nene nnyo tunawo namajalo tugakyusa gwe Nalongo tufuna Nalongo wa Bashir yamungu ati alimu ebirungo ebikola omukyala. That is my Nalongo wa baba kusaza no those are my names. Ntwala omukisa okutegeeza nti nze Nalongo kitone nampijja kitone ndoza oba ebitawukanya baba kuswaza okwogera erinnya omanyi lwaki Abannayuganda mufuna ebizibu mugatteko ebintu bingi bwe wabadde onkubira tewangana jangu twogere ku bbaawo era lona boyagala okwogera ku bbaawo ngenja kumana kumutegeeza nti Saalo ngenda kwogera ku bibikwatako kwogereko ssebo watugambe togera ku bintu birala kubanga nze nakugambye ebigambo byange nga nsiibula nti mu bintu ebisanyusa bbaawo wange byebikola ki byebinsanyusa era ng'oyagala okulaba nga sissa bulungi ng'anyiize naye nze bbaawo oba akoze eki kati nze kisanyusa bbaawo wange nze sanyu lyange olaba mwami wange nga mulina atya omulina wano betwawukana saagala ogaa nti jagendera ku byoyagala nnyabo different yes ndeka ngende nekyange kyenkola ki ate bangi nnyo abalingangamba nsusi waliyo abalingani nti nze sanyu eryange era nze omwami wange nga nze mulina atya omwami wange mwogereko Nalongo kitone Nalongo wa Bashir gwe kyoba omanya layisinsi omuntu anyinako layisinsi kummanyiira kunjogajoga kola bitasoboka ogu andi Saamu wange Saalo nisaze nako mutumireko Saalo I love you njagala na muluzungu Saalo I love you baby njagala na muluzungu Salongo Bashir badaye Salongo mwami Bashir nkwagala nnyo Haji nyamaze okola hijja omwaka guno ate nange ogujja inshallah era munsabire werindako kubanga amateeka g'eshaliyo kyagawakanya tewali waliyo bali ababeera eri abo tetubamanyi twagala Bashir mwagadde kagenze e Makka abo bababa obusobozi atatutogula nedda Bashir ntumiddeko nnyo webale kubanga okwasaganya bayizayo Bashir yonna ndi mulabyeko mukwano oyinza okuloza nti yegolowooza mukwano wange simunange sigwomanyi si kyekyo netawaana nze njagala mulabako akola ki oyo muveeko ojja mulaba nga dindako ngenda kukola embaga ogenda kukola embaga ngenda kukola embaga okwanjula gwanika yaggwa Bashir agenda gikola fefe embi kwate tugikolera abantu jaffe onomuyita SB4 Media erina okubaawo meeting z'embaga anajja meeting ezaki ate fe tetukola meeting zaki bayizawe nakino kankiiseeko sokoleka SB4 meeting ziba zaaki nedda omukazi gw'osula naye omu gw'omunyumirwa lwaki oyita abantu bamukusondereko kugenda ewaabwe babagamba toyina ssente toyanjula bireke kyovala abantu b'ekyalo bagenda mukuzaalira mukuba twamusonda bangi nze Kisalongo tajja naye gwe omuntu n'aleeta budget nga n'engoye z'omukyala tezinaba kubeera covered gwe n'ogenda neofumbirwe omusajja ogenda kwanjula ani olina kuntegeezako nga nze mukwano gwo nembako kyenkuwadde no nze n'ensiima ne ŋŋamba SB4 mukwano gwo akamuyo miliyoni 4 muje musenvule ngenda kwanjula kitone ngenda kwanjula mpandiikira ekitukozesezza ssente kutuwa kitiibwa nkubira essimu nga kyompitidde Nalongo nyina okuyigiriza polisi Nalongo nayiza oluzunga mwe nafuna ebizi Nalongo kati noyogedde kwejo nenzijukira omuwala omukolo naliko metro agamba mazima Katonda mugunze simanyi bawala kye balowooza banansonyiwa omusajja nga tasobola kwambaza ku mukolo gwo okujja kulwala paka ku nviiri mukwano nkwegereddeko kiba obuwambeefu tuula wansi biveeko nedda naye abakazi bupekapeka abasajja ebikolo muleke babasonde bweba bwe bityo genda ewaffe omusajja yenna alina akwagala kakati SB4 kitange akummanja bagenda basonda nnyo SB4 kankuolwaleero SB4 Media Tuggussa Enssonga program tukuleetera ebbaluwa ez'omukwano gwe ngolero ekikusumbwa mu famire yo mu mukwano ensonga za mukwano tuwandiikire ku namba ziri ku screen weereza obubaka obwo tujja kusoma ebbaluwa yo tukwe ku teri bakazi kweno byanobya mu
onkubireko teri kuno baana ba musajja ayenze oyeno bolagawo ologa abasajja omusajja ayenze ngolagawa tuula mukuliseeyo fumba ama munange ndeka mukwano nze nvaako bamaze nedda sibiriimu onoonya mubeezi oli mukazi onoonya musajja tuwandiikire privatire oba mu bya kamera tujja kukyazaano otunyole mukazi kigwa obuyambi bwa saabwe tumuwa SB4 Media Tuggussa Enssonga Marombo ubona ko ku kamera kabisa wane kano bane n'abasajja abazala mu baana b'abandi abaana ne mugano balabirira tewayita musajja mu basajja era banga boogera nedda namwe muzala nnyo abaana nga tebabasabye wali omuzayira oli omanya alina ssente ate muntu mayira ku basajja birembe okay omukyala Bashiri mukyala mukozi atunda omuzigo gwe wenna by the way bannange abagala gogombo manyo okoye butto bannange gwe bagana okulya ebisiike please omuzigo gwe nnina teguli mu kantu konna yadde n'akamu ngabe munda bakanyiriro omuzigo bye neesiiga era atekamu omuzigo nalonga ankubidde akalango today wo business ntunda spirits and wine ekibuye wali ayagala okumpagira sigenda kubajjukiza mirundi mingi kwate kubo jangu ekibuye suubula wali tugenda mu nnaku nkulu atasobodde sikuinaako buzibu otuba tudda onywa mukawayini anedda ate kasbiya nedda sebo anti musiraamu nedda tujja uma wonodda tujja kufuna ekiwayini kyaffe kinene fe tunywe tumwa amazanyi era kati sente ezo zimpe ngende nazo nze zikwata oba ate gwatanya oli muyayi bera bulungi wera Yaffe Tuggussa Enssonga